gye buvuddewo katono kibadde kizibu okufuna abawagizi abasukka mu bibiri ku mupiira gwa liigi y'ekibinja ky'ababinywera, naye omupiira gwabadde gusalawo Nantamego wa liigi wakati wa SC Villa ne Vipers gwataddewo essula mpya. Babavunaanyizibwa ku liigi eno bagamba nti obungi bw'abantu ababadde nakivubo kabonero ak'enkunnana akalaga nti liigi yeeyongedde okukula. Kino nno kyagattiddwako n'empisa ezayolesebwa abawagizi mu kisaawe. Okuva sponsor yajja omupiira negenda ku TV n'obulango ne bweyongera, abantu baffe bongedde okujjumbira liigi yaffe era waliwo nakivubo akubyeko akono kabonero ka Muggundu. Nebaza Mwami Misagga owa Villa n'akakiiko ke olw'okuŋŋaanya abawagizi mu bungi musobola okujja okulaba omupiira. Kitandwe nga yali omu ku bapeereza aba Azam TV agamba nti ekyatuukiddwako kiraga nti omutindo okwazanyirwa nga gulinnye era nga abasiga nsimbi basanyufu. Atendeeza Vipers olw'omutindo gwe yalaze omwaka guno mu mipiira egy'enjawulo. Wadde nga wabaddewo bungi nnyo petition after petition, waliwo n'abatanaba kumatira kati nti ekikopo tomaze okukitwala, naye kagezezaako okukola omulimu gwako era nnyongera okukagamba nti kagoberera amateeka kasalewo mu budde ebyo byonna ebiba birina okusalwawo. Nebaza nnyo ne FUFA nti omwaka guno weewaawo waaliwo ko omulumulu naye tetutaataganyiziddwa. Akyukidde Vipers n'ategeeza nga bwe yeetaaga abasambi babiri oba basatu okwetekkera empaka z'olukalu lwa Africa ng'omutendesi Edward Gula bwe yagambye. Asiimye FUFA olw'abaddiifiri abalamudde liigi omwaka guno olw'okukendeeza ku ntalo nga balamulira ku mutindo ogwa waggulu. Bo bannantabego ba liigi bakwasibwa ekikopo ku lwokubiri lwa wiiki ejja n'omupiira gwe basambira e Bwikwe. Frank Serugo, WSTV, Kampala.